Nze banayi kambabulire senga zine sente nazifunye nze njagala mbabule senga zikiwange mbadde nzirete enguudo ezinsobedde erubabo nempita press conference abamawulire nenzikuba ku meeza nembagamba buli omu agule enkumbi tutandike twerimira enguudo government yatuvaako dda eyina mashine naye unfortunately mbadde siriiwo saazirabye naye n'abazifunye tebagenda zibawo mwe muliye buli sente naye temubaza wano temubaleeta buli yayazifunye abamawulire mutuyambe tufune olukalala turutimbe tugambe gundi yafunye bweziti gundi yafunye naye mpulira abayinale mubona abafunye ne bwe tutatimba olukalala n'aba opposition abamu nabo balidde kata bamawulire mutuyambe izi tujijeyo abalonzi muliye sente ezo naye temubazza zino sente zamwe babbanzi bye bubbi mbasaba mukole appetite buli yafunye 10 mukiriye bwe mumaro kiyatete mumuzza kubanga bwe mumuzza wano ajja kufuuka mubbi tetulina marwaliro Kampala teyitibwa twagala nguudo naye ababaka Museveni n'abagabira milioni 10 nga tetwakiisa. Neither have I received a call from anyone who has my money. If you know you have my money, please bring it. Yeah, someone might be eating on my behalf somewhere. Buli akwasire milioni 100 muzidi abatezi bakaruru kandi mutamugaruza kuzobwe n'obushuma bw'ekika kyahiguru twino mushara kandi gutali muke twina allowances nazo teziri nche member wa parliament nogendo tokaza kushuba kwiba milioni 100 enguto Kampala batulikizimo warukungirisha nahakiri Kampala twine hokoraba mizi nago tutwara omwanya go kuzakutereza emihanda tukakole enguto bineni begabira milioni 100 mwena bateze bakaliri mudye sente kunga mutabaleta hanuyi mutabaleta hano murabona ine mutero mutyo mugwate mutwala parliament otudde olunaku olwaliro omubaka wa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi nga yakiikiridde ku lyodo oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi atadde akazito okumyuka omukubiriza olukiiko lw'eggwanga Thomas Tayebwa annyonnyole ku nsimbi ezigambibwa nti zaayibwa ababaka ba NRM obukadde 10 buli omu. May I beg you, Right Honorable Speaker, with the due respect, that the country demands an explanation from the head of this institution of what is going on in regard to the 100 million allegation that is a gift to these members of parliament. Mukwanukula Tayebwa binabiise byappa ng'agamba nti bonga abakulira parliament be bavunanyizibwa ku nsimbi zonna ezisasulwa ababaka naye ng'ekyewuunyisa obukadde 10 nabo bawulira buwulire nga ngalabi ya Nyanzi. As the leadership of the house, we are responsible for what is budgeted and appropriated and only expenditures done by parliament. That's number one. Number two, honorable colleagues, I will not sit here and I start legitimizing street talk. Ono agamba nti abasaasanya olugambo luno obeenoonyeza byabwe nga kyandibanga bagala kumeta parliament tome. If you go and you have your dealings somewhere, please don't involve the house here. Because we approved the budget, we approved all expenditure of government. We never approved any item here called a donation from the president to members of parliament. Mu mbeera y'emu nampala wa gavumenti Den Samson Obua era nga essentebe wa kabondo k'ababaka ba NRM naye yeeganya ensimbi zino n'asoomooza babitambuza okuleeta obujulizi. Each and every member of parliament who sits in this house is paid through a statutory process. The member who was holding the floor alleged that members of parliament, that implies himself inclusive. The basic principle of law is clear, that he who alleges must provide the proof. And he says, members of parliament, can he confirm to this house where he has received his from, because he's also a member of this house. Mu kiseera kino ababaka ba NRM boogeza birimi mu nkubo za parliament era nga yadde bangi beegaana ensimbi ezoogerwako wabula bagamba nti bazigwanidde olw'omulimu gwe bakolera ekibiina. Nze banayi kambabulire senga zine sente nazifunye nze njagala mbabule senga zikiwange mbadde nzirete enguudo ezinsobedde erubabo nempita press conference abamawulire nenzikuba ku meeza nembagamba buli omu agule enkumbi tutandike twerimira enguudo government yatuvaako dda eyina mashine naye unfortunately mbadde siriiwo saazirabye. Bangi ku bano bagamba nti ebyetaago by'abalonzi bibalimbulago nga bwe batyo beetaaga ensimbi zino okukkakanya ku mbeera. Kigambibwa nti abaka ensimbi zino basaba President Museveni omwaka oguwedde mu kiseera parliament lwe yayisa ebbago ly'ennongoosereza mu tteeka ly'emmwanyi eryajjawo ekitongole ki UCDA nga baagala okukkakanya abalonzi abaali bataamye. Frank Kiddu yakusakidde emboozi eno
Ku lwa KSTV Agalero. Ndowooza ebyo si byange kuba ekisookera ddala nze sinnaba kufuna kintu kyonna kuva mu paalamenti ya Uganda. Tewali. Ekyokubiri, olugambo nze lwempulira lugamba nti nno baalina be basiima olw'emirimu gye baakola ate nze sirina gye nakola. Leero lwe njogedde mu paalamenti luli nalayira, luli nafuna bufunyi alternative budget. Kati nze sirina lwaki nsiimibwa. Era waliwo bannamawulire abamu njabba kuva mu mbuga z'amateeka bwe nnaaba sibasonyiye okugamba nti bame ba paalamenti 529 buli omu yafunye miliyoni 100 nga nange ombaliddeko nze oba onkozeeko kalebule wattu nze naakajja temunteeka mu bintu byammwe. Each and every member of parliament who sits in this house is paid through a statutory process. The member who was holding the floor alleged that members of parliament, that implies himself inclusive. The basic principle of law is clear, that he who alleges must provide the proof. And he says, members of parliament, can he confirm to this house where he has received his from, because he's also a member of this house. You've finished your communication. But Right Honorable Speaker, the country, the media, and the print media today, and for the last one day, is awash with a gift of 100 million for each member of parliament from the President of Uganda, and as the head of this institution, I'm saying the media. Procedure, Honorable And as the head of this institution, Procedure, Honorable Chivumbi. Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, you communicated to this House and we were reacting to your communication. And what the member is presenting is outside your communication. So is it procedure right for the member to raise another matter that was not in your communication at this point? So, Right Honorable Speaker, can we conclude with responses or reactions to your communication, and then the LOP can proceed? So is it procedural right Honorable Speaker, for us to handle a different matter when we wanted to react to your communication? Our rules of procedure are very clear that when a member goes on the floor to submit, he should submit on the subject matter that is going on. And now we are still reaction on the communication. So if we could conclude that, then I can allow Europe, okay? Okay? Okay, since we had allowed him, since